Yo, this is from Pantilla Omukulu amanyiddwa nga Brian Baba kinyozi mu kibuga Kampala eyeegulira erinnya mu kusala enviiri wamu n'okuzisiba ngamba dreadlocks ebbanga tono nnyo nga yakafiirwa mutabani we olunaku olwaleero afiiriddwa maama we gw'olaba awo mu kifaananyi kitalo nnyo kitalo ddala Mungu katumusaba agumye ab'enju ye n'abo bonna abafiiriddwako abantu babwe kupijja tanyuza nga kwoli omulungi omwagalwa gyekomeddeko nkwanirizaako mu ddakiika eno yennyina bwentyo nenyongera okukwebazaako gy'otuusako engalo eyo gy'osinziira agava mu ggwanga lya Kenya mu kibuga Nairobi mu ddwaliro lya Aga Khan omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Ssegirinya gy'amaze ebbanga eriwerako ddala ng'ajjanjabibwa gugalaga nti omukulu yandibanga akubye ku matu era nga olunaku olwaleero basiibuddwa ekitiibwa n'ettendo twongera okukiddiza Mukama ate nga tumusaba n'obukuumi obusingakaawo. Nze Alex Luswa Luwemba nze Myalumba Muhammad Ssegirinya njala okutegeeza bannayuganda nti Katonda w'amaanyi Katonda w'amaanyi Honorable Muhammad Ssegirinya olunaku olwaleero asiibuddwa wano ku ddwaliro lya Aga Khan e Nairobi oluvannyuma lw'okumala ennaku 186 nga afuna treatment mu ngeri enjawulo oba mu bufu ebumu njala okwebaza paalamenti y'eggwanga Uganda okujja on board nekola neketalinga abuza Honorable Muhammad Ssegirinya nezisasula era nemujjanjaba mwebale nnyo institution ya parliament mwenna mu ngeri enjawulo era nenebaza ekibiina ki National Unity Platform kikulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulu bonna. Omukulu amanyiddwa nga Mayiga Ronald oluvannyuma lw'akabanga ng'abuziddwawo ono n'abangi gwe bamanyi ng'omunyarwanda wa Bobby bw'atyo yalabiseeko era ng'agamba nti yasuuliddwa ennansana gye yeesanze wabula nga mu bbanga lyabadde abuze ono agamba nti yatulugunyiziddwa ekitagambika era nga bwe wekkaanya omubiri gwe gujjudde ebisago eby'enjawulo ebiraga nti ate biri fresh wabula ng'ate teyakomye kufuna bisago ebyo byokka agamba nti abasajja abaamuwamba abalabika okuba nga kwerinda bagenda maaso kubanga ate bamutuusaako ebikolwa ebya Sodomu ne Gomora obitegedde kigambibwa yatwaliddwa mu ddwaliro era abakugu abasawo bakakasiza nti ddala kituufu ono bamutuusaako ebikolwa ebyo by'okumufubutuka emabega era nga ababikola bamulanga okuba nti munange ayagala omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga ali mu kibiina kya National Unity Platform awo nno omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yasinzidde n'agamba nti kati ndowooza mulaba ensonga lwaki tulina kubanga ate tuwanika ku kwagala obwenkanya mu ggwanga lya Uganda kubanga ak'obuntu mu bantu bano be mulowooza nti abali mu buyinza bo kaabagwamu dda. So ng'ate era mu ngeri y'emu omukulu amanyiddwa nga Latif Madoy ng'ono naye wa kibiina kya National Unity Platform era nga ye yatungira omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ovolo gye yayambala we yagenda okuyimba e London era nga ze atunganga ez'enjawulo ono yakwatibwa n'atwalibwa n'aggalirwa era nga ebintu bye byonna ebikola tubijjukira bulungi nnyo nabyo byatwalibwa kigambibwa okuba nti ali mu komera e Kasangati wabula nga okusinziira ku looya we yavuddeyo n'ategeeza nga omukulu ono bwali depressed oluvannyuma lw'okuba nti yasalibwako dreadlocks zeezo z'olaba amangu ddala nga yakatuusibwa mu komera wabula agamba nti ekisinga okumuluma kye ky'okubanga yamala emyaka 17 mirambirira ng'akuza enviiri ze zino naye ate ab'ekomera tekyabatwalira wadde eddakiika okuzimujja ku mutwe ate nga lirimu ku mateeka agali mu komera g'otayinza kubanga ate omenya naddala nga oli musajja oluba okutuuka bakuwalakata enviiri n'osigaza ki kawalaata. Olunaku lwaleero mu ttuntu yes akakiiko akalwanyisa enguzi n'obukenuzi okuva mu maka g'omukulembeze w'eggwanga aka Anti-Corruption Unit State House Uganda nga kakolera wamu ne bambega aba Uganda Police Force wamu ne office ya DPP batutte ababaka ba Parliament basatu bannakibiina kya National Resistance Movement mu kooti nga ku bano kuliko Honorable Mawanda Mike Maranga owa Igara East Constituency mu district ya Busheni kuliko Honorable Wamakuya Ignatius Mudimi owa Elgon County Ebulambuli ate n'omukulu amanyiddwa nga Honorable Akamba Paul owa Busiki County mu district y'e Namutumba nga begattiddwako ne munnamateeka waabwe amanyiddwa nga Kiria Julius owa Kiria and Company Advocates bano bavunaanibwa emisango okuli okuwuutanya ensimbi wamu n'okwekobaana okunyaga ensimbi nga kigambibwa
kigambibwa nti bano beekobaana ne banyaga ensimbi obuwumbi 3.4 ezaali ez'okuba nga ate baliyirira ekibiina ky'obwegassi ekya Buyaka Growers Cooperative Society olw'okufiirwa ebintu byabwe mu lutalo. Bano wenjogera basindikiddwa ku alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 9 Julaaya omwaka guno gwennyini bwe bajja okuba nga tebaddamu okulabirikako mu kkooti. Ebyo nga bikyali awo ye minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'okusiga ensimbi Honorable Anite Evelyn avuddeyo n'ategeeza nga ssenkulu wa Uganda Investment Authority Robert Mukiza bwe yeefunyiridde okwonoona erinnya lye ew'omukulu Yoweri Kaguta Museveni ng'amulanga okubasuuza akasimo k'ensimbi obukadde 5 ze bajja ku nsimbi enneewole ezaali ez'okukulaakulanya Namanve. Mu bigambo bye agambye nti ani agenda okutaasa Uganda ne bannayuganda okuva eri abali b'enguzi. Sikkiriza nti abali b'enguzi nga omukulu Mukiza Robert asazeewo okutandika kumpaayiriza ew'omukulu Yoweri Kaguta Museveni okusobola okwetaasa. Ekirungi amazima gawangula ebbanga lyonna, nja kusigala ku mazima eri Katonda, bw'ati bwe yategeezezza. Wakusigala ku mazima eri Katonda ne Uganda ye mukyalo oyo Evelyn Anite. So nga ate bo abasuubuzi mu ggwanga ly'e Uganda wadde nga bakola kyonna ekisoboka okulaga nti embeera ya IFRIS oba enkola ya IFRIS tebagyetaagira ddala mirimu gyabwe yo nno yakugenda mu maaso kama mbaya nimbayo babaagala tebaagala. Era nga wenjogera ekitongole kya Uganda Revenue Authority kiyite URA kyagenze dda maaso okuba nga tekiseetinga ofiisi yakyo mu downtown Kampala okuba nga munange battusa enkola ya IFRIS wamu n'okujja omusolo ogwerako ddala ku basuubuzi awo mu kikuubo okusingira ddala. Ofiisi yeeyo bw'eti bwefaanana nga bw'ogiraba mu kabaati bagikubye bulungi nnyo kakkala ka yellow bulu kaawo ne bawandiikako ekigambo nti Taxi Payer Support Center bwe kijja okuba nga ate kitambulira awo mpola. Oluvannyuma lw'okugumba mu lubijja ennaku eziwerako ddala omukulu amanyiddwa nga Sami okuva mu The Mighty Family bw'atyo olunaku olwaliro yeesitudde bwantogo n'enguguuze n'ayolekera ku Human Rights Center ofiises zaabwe era ng'alabiddwako nga yeebasaawo ng'ono alaga obutali bumativu olw'ekyo ekigenda mu maaso nti bano tebavuddeeyo kulwanirira muntu wa wansi nga ennyumba zaabwe zigenda maaso okuba nga ate zimenyebwa ne balekerebwa mu bbanga nga tebalina naki kiddako. Lubeerera ebizibu bingi bwe biggwawo mu ggwanga lya Uganda. Yes, temubulamu abo abakoowoola omukulu Yoweri Kaguta Museveni okuba nga atakola ki abayamba abajje mu mbeera. Abamu bayita Mama Fiina, abamu ne bayita Museveni, abamu ne bayita Bobi Wine, kisinziira ku kiba kimuli ku mutwe. Kaakati nno Museveni abamukoowodde abaanukudde ono avuddeyo n'abategeeza nti bino bye bigambo bye ngenda okwogera. Agambye nti mpulidde abantu bagamba nti National Environment Management Authority giyite NEMA Uganda yali luddawa nga bazimba. Lwaki NEMA teyabagaana? Gwe tolina maaso kulaba nti w'ozimba lutobazi? Ekyo kye kibuuzo ekyasoose. Ekirala, gwe kennyini teweetaaga NEMA. Ani atamanyi lutobazi? Lwaki oyagala NEMA yeeba ekuyimiriza gy'oli oli mu ssiru? NEMA ne weebanga esooba mu mirimu gyayo tosobola kukuŋŋamba nti nga bwe bataakola mirimu gyabwe nti katufe. Nedda, yadde tebaakola mulimu gwabwe kati ke kaseera bagukole. Kati gwe atali mulalu wajja otya okubeera mu lutobazi? Weetaaga kutwala butabika. Okiwulidde? Wali tolina maaso? Tewalina maaso? N'akiddamu. So ye bw'ati bwe yagenze maaso okubanga ate abategeeza mmwe n'abagamba nti NEMA yali luddawa nga bazimbawo. Kati yababuuza nti mmwe mwali temulina maaso kulaba nti omuzimba lutobazi? Mwali temulaba nti we mugenda lutobazi? NEMA weba yali tebafuddeeko. Mwe mwali temusobola kulaba nti awo we mugenda okuzimba basobola okubattisa? Yes, naye ng'ate wenjogera ku nsonga z'olutobazi baganda baffe abawangaalira ennabweru nabo babasazeeko dda. Okumenyako kyagenda ddala maaso era nga kano akatambi k'olengera wano okumenya kuno kukoleddwa olunaku olwaleero. Yes, wadde nga bali bweru gye beebaka gye basula munange bongedde okumenya abalala wabula ng'ate ekyenjawulo nti bano babasangidde ng'embeera bagitegeddeko dda era nga basinga obungi ebintu bye babadde bamaze dda okuba ng'ate babitegula mu mayumba. Naye nga bakyabategula NEMA yennyini yagenze maaso okuba ng'ate rising ekibuuzo ng'egamba nti abantu abawangaalira mu bitundu eby'emuyenga n'abawangaalira mu bitundu eby'enti
Ntinda naye nga beesenza mu bitundu eby'entobazi nti nabo babasende bataasa obutonde. Kyekibuuzo kibagenze maaso kubanga ate babuuza Munnayuganda. Oli waddembe okubanga ate okyanukula ng'oyita mu comment section ogambe nti babasende bataasa obutonde oba babaleke. Naye nga embeera yo bweti bwetuuse oba bweri mu ggwanga lyattu Uganda. Ndi awo nga bondaba. Otunula nagolawo 29. Nzaaliddewo abaana 4. Kati bangobye. Mbalina mu kibaati w'ensula era wembatadde. Obuugi bwe buggwawo nga tebafunye nga mbawa amazzi. Embeera gye ndimu yeeraliikiriza. Sami bw'aleese ku ttooke gye twaliddeko jjo. Olwaleero atuwadde buugi bye twakalyako byokka n'agoogera gampeddemu. Guno mwala owulira ogulabye ku mwala kwennyini kwe kuli abaana mwe basula mu bitebe bino. Mbeera si nnungi. Olaba abaana b'abendi ensirizi zino ziringa ensiri zibanyookako. Ekitegeera obalaba guno mwala abaana babano basula entebe yali entebe mu nju gye baafuula n'ekola ebbaati ne bateekako plywood y'ekitanda. Naye eno famire gy'olaba yalina kalina n'ennyumba z'abapangisa. Tegedde baamenyawo ennyumba 5 nnamba. Abaana babasuzaawo, taata n'akuma omuliro, maama bwe bati we basula. Ekitegeera abaana ndaba tebalinawo na blanket. Nkuga n'enkoko zino ziri mu kutya oziraba. N'enkoko zaatidde dda. Oziraba abaalina we balundira. Olunaku lw'eggulo omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba bw'ati bwe yayingidde Masaka wakati mu nnamungi w'omuntu emiranga n'okwaziirana olw'omukwano mungi gwe balina gy'ali. Naye nga olunaku olwaleero agenze mu maaso okuba nga ate akuŋŋaanyiza abantu be wali eri mu Nnyendo e Masaka okusobola okuba nga ate munange bakola kye bayita Thanksgiving. Oyo mukulu amanyiddwa nga Mpuuga awo ku kisaawe kya Kitovu Sports Arena webagenze maaso okuba nga ate bakwasaganyiza emikolo egyo. Kankulagawo katono nnyo manye ebisinga obungi mwabirabye ku ebyo ebyabaddewo olunaku lw'eggulo Mpuuga ng'ayingira ekibuga Masaka. Jjukira nti Bobi Wine we yali ayingira ekibuga Masaka yalemesebwa okukiyitamu wakati era ng'oyo baamugobipa n'ayita mabbali eyo nga bwe kyali emukono. Wabula ng'ate ono yaweereddwa omukisa okuyita mu kibuga wakati wennyini wabula ng'ate buli we yatuuse abagamba genda. Bw'ati bwe yalabiseeko mu Uganda waffe. Mpola. Oluvannyuma lw'eyembera mukulu amanyiddwa nga Honorable Waiswa Mufumbiro yagenze maaso okuba nga ate akolayoko kakwayaawo ne bayimbamuko akayimba era nga bwe kati bwe kagenze. Masaka
Olunaku olwaleero yes waliwo Haji abadde w'amaanyi nnyo mu kibiina kya NRM era nga munange ono asazeewo okuba nga ate asuulawo ttawiro mu bigambo byagamba nti yejjusa era asabye ekisonyiwo eri abo bonna be yakunga okuba nga ate abeeyunga ku kibiina kya NRM oba National Resistance Movement wabula nga ku mulundi guno asazeewo okuba nga akyabulira mu bigambo bye bw'ati bw'ategeezezza. Njogedde nti amannya Lubyayi Kisiki Honorable ebbanga ddene nnyo mbadde ludda tonotono konako katono ebbanga ddene nnyo mbadde mukunzi mobilizer wa NRM naye neetondera buli gwe napeereza yenna okumuyingiza NRM ansonyiwe. Emyaka 25 gyembadde mobilizer w'amaanyi mu area National Resistance Movement gyonna njejjusa. Era neyunze kola yonna mugga. Era simayunze kulwa kajanja. Era nkyewuunya yinza okwewuunya neewuunya omuntu ayinza okukwata akasindaalo naga nti NRM oyi. Neewuunya era nja kusigala nga neewuunya omuntu ayinza okukwata akasindaalo ni Museveni mulungi Museveni oyi. Siri mukola kajanja. Bwembanga mbadde neeyisa bulungi ndi omusajja ali disciplined siina nziro okujjako ng'oli mugeyi mubi kubanga ndi mobilizer ndi politician naye siina nziro era siina gwe nsanga n'enkoma naye wallahi ya Mungu ebikolobero ebiriwo olwaleero ku gavumenti ya National Resistance Movement bw'obirowoozaako weesisiwala. Navuganya mu kalulu k'Ebukomansimbi North ofuna disitulikiti ya Bukomansimbi nze nali member parliament nenwana nnyo netufuna disitulikiti ya Bukomansimbi olwali olutalo okuba executive ya gavumenti eyo Museveni ne baminisita be bali basazeewo tubeere Kalungu nga bali basazeewo kuleta Masaka yonna constituency zibeere 3 ne Kalungu ebeere Bukomansimbi Kalungu East ne Kalungu West nenwana nnyo okulula Bukomansimbi Kalungu netufuna Bukomansimbi district nenwana olutalo lunene nnyo simanyi oba kyavaako n'obukyayi naye nali jjo mu kasosola k'NRM ne banzijjako kifulanga ky'empangu ne bakiwa katusabemu ne bawandiika ebyalo ebitaliiyo aloyo abasayininga ku document zenina obulungi eziri stamp okuva ku secretary y'NRM nga Esau Isingo Maneno Barata be baloya ba President Museveni wa State House abakwata empapula nga Bobi Wine awabidde Museveni ojja bajjuka munotegeera ku ekyo abali ku TV mwagira be babiri era abasayininga nti waliyo ebyalo ebitaliiyo baagala okuwa kakusabe naye neebaza Munyazi Mungu baali bakanziba mu nziba embi ennyo ey'ekikumbaavu negenda okulaba kabineti yonna ejja amabaati nengati alhamdulillahi rabbil alamin Mungu asasudde nagenda okuwulira nga ekigambo obubbi kifuuse kya jjenjeero ekyantengula nempulira nga njabisa omutima kiri kuba sheeka bano
era neewuunya bakadde baffe amasheefu kubanga bakadde baffe abatulungamya. Sheeka ne bamujja mu nnyumba ensangi ne bamuteeka ebweru mu maana ne bamukuba amasasi ate yeetoddwa magye. Naye nga abasheeka bali kuti banaavaayo kubanga title of sheek so si muntu abakutte sheeka ne bamukuba amasasi be bali mu buyinza oluusi, be balina kooti oluusi, be balina okulamula oluusi, ate kooti zikola, ate mumukutte mumusibye, ate nemugandi mutwale mumusibire ku bisinga olalikomera muteeka eyo kisoboka. Ekintu kyali mateeka olowooza ebyo byonna. Gwagava wali eri Dubai, yes, mu UAE, omukyala amanyiddwa nga Don Asia ng'ono yali yakagenda yebbanga terinawera oluvannyuma lw'okubanga ate yali deported okuva mu ggwanga erya Saudi Arabia. Munnange ennyumba mwabadde asula, Asia bw'atuse bw'etyo nebanga eyokya buli kimu ekibadde mu nnyumba muno, ekitanda, mufaliso, ngoye, ebintu byabwe byonna. Yes, naye nga ekikulu kya byonna kye ky'okuba nti omukyala ono ne roommate we basobodde okuba nga ate basurvivinga balamu bulungi era nga kakati ekiriwo kyekyokuba nga ate babasondera basobole okulaba nti munnange baddamu okupangapanga obulamu, naye nga teerabidde kusaba kizigo, yagala ebirala byonna bigaane, naye ekizigo kye akifune skin ebeere nga eshanana wali wonna, okitegedde. Mu bye yeetaaga ne visa eweddeko, anti yatambulira ku visit visa, so agamba nti eweddeko yeetaaga okuba nga akola ki, arenewinga mu ngeri emu oba endala. So omukolo oguliwo ku TikTok gwa kumusondera. Singa muziika abantu olaba apartment yaffe eno erimu ebitanda, ebaddemu ebitanda 4 kubanga luumu nnene. Wano kyo kyekitanda kyange ffenna tukimanyi kino bwe ntuula nga nkolya ka live kati SC ebadde awo waggulu awo okiraba. Kati olunaku lwajjo ne ŋŋamba kankole live nga njagala kuvaako bye ŋŋamba Lama nti Lama munnaye toddamu kuvuma abantu bajja kukusiba live abaagibaddeko baagirabye. Naye ne nayegayirira Asia nti kankolereko live ku kitanda kyo. Kitanda kya Asia kiri awo kyabadde awo kinene bulungi ekyo kiraba. Naye nga leero kantuuleko wa Asia bwe mba nkolera live nkoye abaana okunvumira akatanda buli ssaawa katanda kafuusa akatanda. Kumbe Mukama malayika akoze eki ayitiddemu Asia. Asia naye atokolera buli lwana akabwala tokolerako kintu na kimu live zo genda ku kyene mugaa kamwannyinaze oli muganda wange ankolereko awo ko ye kale lwakuba oli muganda wange munnange kwe kutuula wano wa Asia nkolera live muwonge nade nakabeera ku live ekinene nnyo eddakiika 3 SC nebaluka ababadde ku live baakirabye. Kati mu kubaluka nevaayo nga wobiraba bino ebintu bya SC bino bino SC yakutuseyo okutusinga wogiraba bweti negwa ku buliri direct bweti ng'eyaka omuliro amasannyalaze ne gavaako. Bwe gavaako Bwenjogera ku kibuga Dubai sigena kubanga atendeka embozi ya mwana muwala amanyiddwa nga Shamira Moyite Kazungu. Jukira nti ono naye amaze ebbanga ku kyeyo wabulanga yavuddeyo ng'alojja Bannayuganda be yasanze ku street nga munnange beekolera gyabwe. Abaana abasinga jukira nti oluvannyuma lw'embeera okubanga ate batabukako abamu beetaaga zitiketi kudda waka basalawo kubanga ate bagenda okukola ki okwezannyira ogw'ensimbi basobole okuzifuna. So nga ate abamu yagabugenze sina gabeera mu kiyumba nga mwana
omuntu akola ki atembeya kiwojjolo mu ngeri emu bendera kale buli omu aba n'ensonga ze lindako okujajinga omuntu gwe naye nga nyogera okujjukiza nti RNP at your services tukyaliwo mukwano okubanga tetukutussako enkola eya airport pickup gwe nagitaze mukwano jangu tubeere nga ate twogera kanamba kaffe oba obunamba bwaffe buli awo ku screen ka MTN kusingira ddala kujja okubanga ate onfuna malidadi sana wali wonna nja kubanga ate nkwanukula mangu ddala ngenda kubanga ate nsembyayo omukyalo no Kazungu ng'akunnyonnyola ku nsonga ze Dubai nga bwe yeekanze ennyo era nga bukyanga azaalibwa nga bwatakirabangako mbadde pije okubanga ate nkuweereza atakuumira mpeera sigale nga abankuumidde abanjagalire mubeere bulungi mweraba kino kye nalabye sikirabangako bukyanga banteeka mu bulamu bw'ensi eno oba nfune nakatebe bino ebintu bituufu maama nyabu gwe mulaba bino ebintu bibagamba munaba ne Dubai beetunda gw'owuliranga kigambo bannange nerabiddeko n'agange nga baana bannayuganda nga bakutte ne jaamu nayise gye bayita simanyi baniyasi mu kikadde baana mmwe nga malaya akutte jaamu ng'ate munnayuganda nze era simanyi oba inayitayo tebanvume bannanga bannayuganda beetundira misana mu ttuntu oyitakwo nga jaamu ate nga bayita n'okuyita kati newe natuuse nga mbuze ng'ate nina kubuuza bamalaya bandagirire gye ndaga ne ngamba kaweddemu nengena nera neneekaza nengena ne bagamba mujje baleko bannyabo nsaba kundagirirako wano olira ngamba sigwe Kazungu ne ngamba kabanvume bagambe nti ndi bali kodinga bamama nabadde sibali kodinga naye mususse gwe line ngesimbi kyoba omanye eri mu kikadde bw'oyitayo ng'oli muwala bamanyirawo weetunda nze natuuse ekiseera nga ntya n'okuyimirira nga ne bw'oyimiriramu eddakiika 2 bwe ziti bakulamuza banange kiki kino abaana bannayuganda abato nze enviiri zampedde ku mutwe bulijjo mpulira biwulire nga wali kye bayita ababoggo oba be babagula nabadde ngenzeyo mu saaluuni naye mukwano abaana beetunda bannange abaana bayitirivu layini nga jaamu akutte kino kyenalabye nze bulijjo mbiwulira bulizi nga ngamba abalimba mulekerawo owayiriza mukoze biti nga baana boogera na Luganda nasose ne ngamba baba Nigeria sawa mukaaga otunda kagundi mu bbugumu eryo nze enviiri zampeddeko banaye mu nsonyiwe naye just kyantisiza butiisa sigenda kuddamu boogerako